jako akawuwo. Esaawa za kano kizibu nnyo genda ku stage ya boda yonna mu Kampala n'otasangawo bantu 2 3 4 nga bambega ba gavumenti. Gye buvuddeko gavumenti okuyita minisitule ya yeevunanyizibwa ku by'entambula ssaako n'evunanyizibwa ku nsonga za Kampala yawa abagoba ba bodaboda mu Kampala obukwakulizo omuli okwewandiisa n'amasiteegi kwe bakolera, okufuna yunifoomu, okusomesebwa ssaako n'obukwakulizo obulala, era ne baweebwa ebbanga lya myezi 6 eryaggwako ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omukaaga okubanga batuukiriza obukwakulizo bwonna ng'oyo yenna gwe bunaalema okutuukiriza si wakuddamu okukolera mu kibuga Kampala. Kati abaka ba paalamenti ku ludda oluwabula gavumenti baweza obutakkiriza bagoba ba bodaboda kumala gagobaganyizibwa mu kibuga olw'omuwendo gwabwe, so nga ate abakulu baagalako abagoba ba bodaboda 7 bokka okubeera mu kibuga, era nga bano baagala enteekateeka eno eyimirizibwe bunnambiro. Mu makati g'ekibuga baagala kulekawo bodaboda 7 ate era ekiseera kye kimu tuwulira nti be baagala okulekawo making sure nti bakozi ba security oba ebitongole bikuuma ddembe. Twebuuza lwaki buli mulimu bagutaddemu aba vendors be bateekateekebwa okuteeka mu paaka enkadde. Amawulire gajja abaana bennyini bakomplaininga nti abantu be baconsideringa bambega baabwe simanya aba security be bafunidde emirimu ne mu bodaboda akasambawo ke boogerako. Esaawa za kano kizibu nnyo genda ku stage ya boda yonna mu Kampala n'otasangawo bantu 2 3 4 nga bambega ba gavumenti. Era n'esaawa zino bw'otunulira abantu abagenze simanyi okusoma awo basasuza emitwalo 6 era abasinga bambega baabwe. Olukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuza ku paalamenti olunaku olwaleero bano nga bakulembeddwamu minisita ow'ekisiikirize avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Honorable Hajabu Beka Kawalya bagamba nti ensonga za bodaboda zirimu ebirumira bingi ng'era paalamenti bakugitegeeza ku nsonga zino mu bujjuvu olwo esalewo ekyokukola. Nze ndowooza bannakampala balonda abantu baabwe okubakiikirira. Esaawa zino bogenda ku siteolo bali mugezaako kutereza amateeka gano. Etteeka erifuga abatembeeyi banatera okulimaliriza, erya bodaboda banatera oddimaliriza. Lwaki tuwadde abakulembeze b'ekibuga omukisa okuba nti bakola amateeka gano nga gavumenti tennabagayingizaamu ebitongole ebikuumaddembe? Ffe ng'ababaka ba paalamenti tuli mu nteekateeka emaliza statement gye tugenda okutebolinga ku floor ya paalamenti era nga tusaba ebitongole ebikuumaddembe, minisita wa Kampala ne ba RCC muve mu nsonga z'abatembeeyi ne bodaboda ekibuga kyaffe kisobole okuba nga kitereera. Abaka bano bagamba nti singa paalamenti eneeremererwa okukola ku nsonga z'abagoba ba bodaboda mu bwangu, bakukunga abagoba ba bodaboda bonna mu kibuga Kampala baveeyo balwanirira omulimu gwabwe. Lwezuula akalimu munnayuganda mwajja ekyokulya ate mugobawo yeeteekewo ddiiru yaayo. Era tufunye amawulire mu babodaboda abaganda baffe nga beemulugunya nti gavumenti eddidde ababodaboda ababadde bamanyiddwa mu stages ez'enjawulo ng'ebagobawo n'eba replacinga ne ba crime preventers olw'okubasasula nti baakola kinene nnyo mu kubba akalulu, kubanga tewali nsonga ndala yonna erigobya babodabodas ku stages zaabwe. Ekyo nno ffe tukivumirira. Era nakyo kyennyamiza gavumenti bw'ebeera nga ssemateeka temuwa kitiibwa. Ensonga ez'obukulembeze obulungi bulijjo tuba tuzoogerako wano mu paalamenti nga tugamba nti kyalibadde kirungi nnyo gavumenti bulijjo okukola ebintu byonna ng'ebikolera mu mateeka. Bano bagamba nti abagoba ba bodaboda okujja mu kibuga okutandika okuyiya obulamu batunda ebyabwe ne bagula bodaboda basobole okwebeezaawo n'ab'omu maka gaabwe, kyokka nga singa bannaaba bagobaganyiziddwa mu kibuga emize mingi omuli obubbi, obutemu n'ebirala gya kwetondawo mu kibuga Kampala. Mugamba nti opposition yebaleetera yebaaniriza naye enkola y'emirimu ereetera abantu okwekyawa n'okusoberwa. Oli yatunda ploti n'agula boda, ate bodaboda mugigobe gyebadde ekolera, ate n'ekibanja kyavaawo. Kakati tubadde tusaba nga temunnazza mafuta ku bbeeyi eri wakati wa 3.5 ku 14 ebya oda mu kibuga tebitugasa. Oba banajja ku State Square, oba banajja ku Nakasero, oba banajja Luda, wonna tunaaba tusazeewo singa ennaku ze tunaateesaako ne leader of opposition ziggwayo bajja kujja mulyoke mubalaba abatini abali mu kibuga bwe bali.
mulabe abantu abavuga omulimu guno manyi baguyita gw'abayaayi. Bino bijjidde ng'akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Mathias Mpuga Nsamba yamaze dda okulagira minisita we avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Honorable Abubakar Kawalya okwanjulira paalamenti eyawamu alipoota ku nsonga za bodaboda mu kibuga Kampala. Tuwulira obuzibu bw'emisango mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala ne disitulikiti ez'otoolodde Kampala nga Wakiso ne Mukono. Naye abantu abakola ebikolobero ebyo be bantu abaali bakolera ku nguudo essaawa zino nga tebakyalina mirimu. Ekita abantu tukiraba buli wamu. Abaana abakuba abantu obutayimbwa nga n'abamu kansala yabadde kansala waffe wano mu Central Division yakubiddwa era otwogerera mufu. Kitegeeza ki ekyo nti gavumenti nga tennaba kweggyako obuvunaanyizibwa kutandika gamba nti yakutereza kibuga esooke eteekateekere abantu abakolera mu kibuga oba balina okudda. Ndisara Nandawula kula ABS TV Jaka Kawuwo. Ye bagamba okubajja mu kibuga babatwalawa. Kubanga kyandibadde nti singa baba bagoba mu kibuga eri gye babatwala ng'e Wakiso Mukono bandibadde bakoze enteekateeka.